Katonda yeebazibwe kubanga munoonyezza ne munoonya ennaku ezabadde nozali mu Amerika nga ne boweza WhatsApp teyitamu naye twebaza Katonda nti twakufunye ate n'okkiriza okujja. Generation eno naddala abantu abalokusa okuvaawo mu 2000 abasinga tebamanyi story ey'omusumba. Yes, sir. Wasinkana Yesu. That makes me look very old. Webanga tebamanyi story yange. Naye I was 12 years old in 1982 mukama nampita. Nkulidde mawulire nga bagamba nti akaana akato akazalibwe bugiri mu kitundu bakiyita kapyanga kagenda mu ggulu ne kalaba Yesu. Of course egyo emyaka ng'ojja kufuna abakikkiriza n'abakwakanya bangi. Era kyekyanvirako okubeera nti akamu ku butabo bw'empandiise oba bwenziza empandiika nawandika akatabo nga kagamba the ability to operate under opposition and still succeed, and I have succeeded. Yes. Kirabikanga eyo system bantu bagenda kulwana naye tulina okuwangula. Exactly. Kama mbaya. Yes. Mu Kampala mulimu ekkanisa bagiyita Victory. I think that's one of the best names. Okulwana kuteeka okubaawo naye tuwangula. Praise the Lord. Yes. Waliwo okatabo ke bayita Power of Favor. Yes, sir. Nako katabo ko. Yes, sir. Among its many also, God of Moses, the Waymaker. Yeah. Abantu basobola okufuna ku Amazon. They can get that. I'm working on the Amazon part, especially for the one for Power of Favor. Katonda yangamba mpandike Power of Favor. Olw'okunzigulira enzigi. Nze saasoma. Nze nakoma mpifo. Some people don't believe it. Olimba nawe. Yes, sir. Ate ey'omu kyalo nga n'abasomesa boogera oluzungu lwa bitege nga abaana tuli banaku nnyo tusula mu buyumba bwa ttaka bwa ssubi nga okulya ennyama kyamagero okunywa soda kyamagero wa Christmas na Easter ennyama lwerabise half kilo abaana 10 mukola emirimu mingi nnyo kubanga mugenda kulya ennyama. So God took me from nothing, and if he can do that for me, he can do it for anybody. Jesus Christ. Yes. Jesus Christ. Okimanyi nti nno byonna byoyogedde tebyeko na kimu kikufaanana. Yes, sir. Olina wakusanga nga bannange ate newuunyiza nnyo. Kyovula balina okwegendereza obuteerabira bujulizi weebale kunzijukiza nti mbuwanga ssebo mu ofiisi yo. Yeah. Ate Power of Favor, ekyeza favor ekugulidde enzigi z'amaanyi. Exactly. Yeah. Yes. So what happens to you in 1992? What is the story? 1982, twali tusabira na Church of Uganda because my parents were originally from Church of Uganda. My late father's name is Mr. Yafes Wakabi. My mother, who's living, she's almost 90. Her name's Mrs. Elda Eflans Lovisa Wakabi. I was born in 1970, May 28th. Ngambera mchalo. Yeah. I remember I attended P1 and P2 umulembe gwa Idi Amin, so namulabako nali mutone namulabako. Generation y'abana abato, I don't think they even understand who is Idi Amin but tuchogerako unless they go to the libraries and read and study the history of Uganda. Bwamala okugenda early 80s, I remember twaliwo Obote. Kati Obote nga waali awo Yesu we yantwalira mu ggulu. Twali mu ffumbiro ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'olweggulo bamalayika ne bajja nga ndi ne maama wange ne bato bange n'enkyusibwa nziramu okutegeera nga njogera ne Yesu. Tewafa. I cannot really explain that ntinafa. I don't think so, but I do remember that angels came down to my homes trying to question Luzungu kuba lwemanyi. But I'm going to mix it. Is it okay? That's fine. Okay. Yeah. Abantu balooze nti nkoze malala. Nkugambye. Nyinza okuvaano nga bankyaye. Tukole ennimi zombi. Naye kase emmotoka erimu amafuta n'obanyiiga tewalimu. So 1982 ndi mu P4 tuli mu ffumbiro tuli ne maama wange maama Lovisa Wakabi bannyinaze abanzirako nga basatu abamu bali mu America. John Wakabi ali mu America era aweereza Katonda mu maanyi awasa mukyala muzungu n'abaana balungi ennyo. When nabeerera mu America yansangayo naye nze Mukama n'angamba okujja Uganda, so I came back here when my children were very young. I'm a mother of 3 children. Abaana bange omulenzi omukulu wa myaka 3 ku luno lwe mbadde mu America mbadde nabo ye Isaiah. Abalongo bagenda kweza emyaka 26 omwezi guno October nga 18. My twins are gonna turn 26 years old. Mikwano gyo mu America gy'obeera ng'oli mu America, Madam Visha, they attended my daughter's graduation, one of the twins.
when we were there not long ago, graduating from medical school. Yeah. Abaana bange nabo bambuza nnyo ne bagamba nti, Mummy, we need to really be sure that you're saying you're not a graduate. How come you do the things you do? I have to keep explaining to my children I was illiterate, that I came from nothing. Naye olw'okuba nabazaalira mu America, n'embaga yange yali mu America, they really have to keep asking questions kubanga tebakikkiriza nti ddala omuntu abeera mu kyalo gye nava nga talina bw'ali n'afuuka kyendi kati ntambula ensi yonna. Sometime nkoowa ennyonyi ne ngamba just leave that and just go somewhere and just relax. Kubuulira njiri, kuweereza Katonda. Ate abantu ntera bagamba nti ebintu bino ebimu by'oyagala bituuka ne bikooya n'owulira nga bikutuuse. Naye obadde okyatunyumiza kati bamalayika kubanga bajja obalaba naye nga that time wali mulokole wali omanyi Katonda. Twali balokola aba Church of Uganda and twayimanga nnyo olimba tukutendereza. Twalina Reverend nga bamuyita Reverend Jackson Were. Ekitangaala kyajja mu Muyembe ewaffe awaka mu luggya lw'abazadde bange. Nalabamu abantu naye nga baliko ebiwawaatiro nga bambadde ebyeru ate nga bamalayika. Batandika okuyimba oluyimba nti ompiise Mukama okujjanga gy'oli. Bamalayika nga mbawulira bayimba. It's such a beautiful angel's voice I've ever heard. Kaakati nzijukira nti nalaba ekitangaala nalaba n'omukono ogunsitula. Ngenda okuddamu okutegeera nti nina wendi nga ndi ne Yesu. Wabula ndi ne Yesu ate nze sambadde byeru ngera omwana w'omukyalo bw'abeera akateteeyi nga kayulise nako nakati nkyakalina nakatereka ze souvenir. Naye nga ndabayo bamalayika, ndabayo abaana abato abambadde ebyeru batendereza Yesu. Yesu ng'atudde awo ali mu kanzu enjeru emasa eriko feeza gold. Bamutendereza kati bwe neetunuulira nga nze sibafaanana awo namanyira nti sibeera wano nina bwendaze. Awo kitandikira nti akaana ka Irene Manjeri ak'emyaka 12 mawulire gedda. Edda kyemuyita bukedde kati amawulire baagayitanga taifa empya munno mu Luganda mu Uganda obangabo. Sago ge mawulire ge bankubangamu kyakaana ebujiri busoga kapyanga kagenze mu ggulu. So bukedde w'ennaku zino edda bamuyitanga taifa empya. Basinga nnyo kunkuba mu taifa empya and nzijukira nti Yesu n'ansomesa Bayibuli n'ankwata ku lulimi. Kati wamalayo bbanga kyeyongoge. According to the estimation, they think nti naliyo for like 2.5 hours because bwe nadda nasanga family yange nga bakyali mu kafumbira k'essubi we nabaleka nga we bali awo. So I do remember that. Kati bwe wabagamba babitegeera. My mother and my brothers had seen a bright light, the light. They saw the light, Yes. Ebiseera ebyo kyemuyita LC1 edda twabayitanga ba RC. Simanyi obeera musumba oli muto nnyo ng'ekyo tokijjukira. RC nzijjukira bulungi. Ojjukira RC. So kyebayita LC edda twabayitanga ba RC oba mu Luganda ng'obayita ba mayumba 10. Edda twalinanga mu byalo kyebayita ab'omuluka. So ow'omuluka yali nga y'omu ku bakulu ba Kristaayo ku kyaki yaffe. Amaka gaffe nga gali mu kiwonvu mu Kikiriro nga ekkanisa eyo Reverend Jackson Were gye yali asumba ng'eri ku lusozi. Lwaki abantu bakeera ewaffe enkeera kubanga baalaba ekitangaala ne Reverend n'oyo ow'omuluka emyaka egyo bwe bayitanga ab'omuluka bamuyitanga Mr. Deyongera nga kikka mu maka g'abazadde bange mu kyalo. Exactly. So even my mom, baganda bange bannyinaze kubanga nziribwako abalenzi basatu. Bazadde baffe baatuzaala abaana 15, nze ndi namba 9. But even though I'm in my 50s, I am one of the youngest in our family. Kubanga baatuzaala bangi, mama omu taata omu. And so tuzaala nnyo abalongo ewaffe, so I'm also a twin mother. And my late sister was a twin mother of like 3 times. No, 2 times. She gave birth to twins 2 times. Kakati olw'okuba nti olw'ekitangaala ekyo abantu baakeera ewaffe enkeera okumanya ki ekituuse ku maka ga mwami Yafeesi Wakabi. Kati mama yali waawo yabagamba twalabye ekitangaala. Kati they stayed in that position. Also, Katonda yakitubikulira luvannyuma because there was a manifestation of water that appeared in our compound. Mukama yatulaga luvannyuma ti amazzi ago gaali gategeeza
the Holy Spirit that had come to our home for the first time for us as a family to be filled with the Holy Spirit. Waliwo amazzi naye nga bw'ogayimiriramu nga totoba. Ekyo maama kyasinga okwogerako. Bannamawulire buli lwe basinkana mama wange kyagamba. Ebyo nga biri very interesting. Yes, sir. Ng'ogayimiriramu naye nga totoba. Kati gali nga kadibaawo or something like that? No, like you would look nga bwe wali from where wa church oba wali awali pavers naye nga mifo ekyokulaba byolabawo ng'olaba mazzi. That's what happened in an appearance of water. Exactly. Kakati, just tell us a little bit of what did Jesus tell you? Okay. I'm in heaven and I see two different people sitting on tables. One is sitting on the right hand and another one is sitting on the left hand. And they seem to be writing notes of everything that Jesus is telling me. And Jesus is saying, yes, ngamba, ti arimanje, boddayo ku nsi, ogenda kutambula amawanga obuulire enjiri mu nsi nnyingi, oba mu nsi zonna. And that has happened. I preach everywhere. It's recorded in my books. If you come at our church at Pride Theatre, there is a long list near our pulpit of all these different countries I've gone to. Ekyo kyatuukirira. Ekirala Kapyanga almost close to impossible. Mu bwavu mwannyinaze gwe nzisaamu ekitiibwa yajjayo nga tanaba nakuwasa. I think that was before I traveled abroad. It had to be 1987. After that, I went out of the country. Nengende London, nengende Holland, nengende France, nengende America. Then I settled in America. Mwanyinazo gwenzisaamu ekitiibwa nga tanaba nakuwasa yajja ewaffe mu 1987 n'abuulirayo enjiri nga twazimbawo akakanisa k'essubi n'ettaka, and that is the respected man of God, Pastor Robert Kayanja. What? 87. N'abalala bonna nga bajjayo nga Musumba Kayiwa. In the compound of our church, a church gye namala ne tuzimbayo waliwo omusaalaba. Abantu beewaffe tebaagugyawo. Omusaalaba ogwo Professor Simeon Kayiwa ye yagusimbawo. Edda abalokole mu Kampala bwe twagendanga ewa Muzeeyi Kayiwa nga waliwo omusaalaba mu luggya. Naye waliwo abaagulwanyisa. So n'agugyawo nga balowooza. People will think they are using it to be worshipped. So n'akigyawo. So anyway, I'm trying to explain how it all started. Basajja ba Katonda b'amaanyi nga ba Apostle Alex Mitala bajjangayo nga sinaba na kulinnya nnyonyi. Musumba Namutebi ng'akyali Kansanga Miracle Center bajjangayo. Musumba Chiwewe sibonna mikwano gyange. I adore them. I respect them. Musumba Charles Kaloli Nsubuga bajjangayo, and many others who are not in Uganda, and some, especially from Miracle Center, they went to be with the Lord. Naye nga Yesu akugambye oli mu ggulu akugambye nti ngenda kuwa amawanga. Naye nga kwegamba bw'okirowoozaako ku nsi kuno gy'oli eri deep in Busoga kiri impossible. Of course ngera tewabulawo bawakana. These are some of the things I looked into bwe ngenze nga nkula and started writing books, and I wrote the ability to operate under opposition and still succeed. Kubanga Mukama yanjiwako amafuta okusabira abalema nga batambula baza mu maaso nga balaba, naye tekitegeeza nti wali tewaliwo awakana. Wabeerawo awakana. Crusade y'amaanyi Mukama akola ebyamagero, ate waliwo agamba nti abalokole banoonya ssente, abalokole bayaaye, abalokole kakati oyo omuwala muto kuba nali muto nnyo. Nengenda mu Amerika nenkomangawo obuli abakuvuma, obwo bwe buwala bwe Bulaaya ndooza kamala okwetunda eri ne kakomawo eno katulimbe ka pastor. So those things used to hurt me because I've never been a prostitute. I don't like fornication. I don't believe in that. And I was like, naye Mukama nkuweereza, why do you let people talk about us like that? Kati ng'omuntu nga bimpisa bubi, wano bakurespectinga ate wano bakwogerera ate oli muto, and you're like, why don't I just stay abroad and forget Uganda? Naye olw'okuba nti njagala Mukama nga mbigumira. So that's one of the reasons I wrote The Ability to Operate under Opposition and Still Succeed.
What is the second thing that he told you? Jesus told me he's anointing me with the healing ministry, and that's why our church in Kampala, I'm pastoring 2 churches. I came back from America like 3 weeks ago, so I've been very busy doing some work with some state house officials, and even today I had to have a meeting concerning that at our Kajansi Chitende Church. But of course, we have to respect and only follow the orders of His Excellence. And so, Yesu yanji wakamafuta, our churches are called Bethel Healing Center and Sumbeyo ku Pride Theatre. Ku Pride Theatre tumazewo emyaka 2 since 2005. Yeah. Since 2005, ate netugula nettaka gye tuzimbye kanisa nene nnyo. Some people wonder why I don't do fundraising. Naye Mukama mba njagala ayogere nange. Musumba Charles, I've seen the Lord use individuals okukola ekintu abantu 13 boyise mu fundraising kye batandikoze nga most of them will promise and not fulfill. And Katonda fena atuyita n'atuwa a way of doing things naye nga still kiba kigulumiza Katonda. It's not out of pride. It doesn't mean nti oli mugagga nnyo. But of course, once you have faith in God and the anointing, you can do anything. And yes, we have built a 20,000-seater church. 20,000? 20,000-seater church. Olwaleero mbaddeyo abazimbi babeera bangi nnyo nga bakola kubanga yebadde ne meeting yebaddemu n'abakulu ba State House, abakulu abakola mu State House. Abazimbi bangi babeera waggulu kubanga eriko paati ya kalina. So tuli mu kuyiwa kye bayita slab. And that takes a lot of cement and concrete stones and different types of sand, and it's very expensive to keep it up. But with time, I'm working on inviting other churches around Kampala. But Charlie Deko. Awesome. Era tujja kulaga ebifaananyi ebyo mubiraba abali ku TV. Nga slab bagiyiwa. I saw some of those images before earlier on. Katonda akoze eby'amaanyi. Ani yali amanyi nti this now 30-something years of ministry, God will make you build such a mega, a mega ministry. Exactly. Yeah, 20,000 seats abanange sinkumi mitwalo ebiri egy'abantu. Yeah. Ekyo tukikubire mu ngalo ez'amaanyi. Yeah. Again, wajire ekigambo again, the ability to operate under opposition and still succeed. Musumba Charles Kasibante, Katonda bw'atuyita okukola ebintu nga bino, si buli akwetolodde nti abeera n'okukkiriza kwakyo. Kati awo ng'olina kuyimirira ku Katonda eyakuyita. N'okwesiga Katonda nti agenda kituukiriza. Waliwo ebintu bye tukola nga bitiisa abantu abalinaffe. Olaba n'abayigiriza ba Yesu baaga nti owaayi ebyogenda ku musaalaba tebisoboke bino. So the things we do ensi ne yeewuunya netutendereza tekitegeeza nti buli atuli okumpi alina faith for that. And I just want to thank God for the grace to be strong. Batuwagidde. Bambi abantu ne mu Uganda batuwagidde nnyo. And I appreciate them in addition to our friends. Actually, bw'ova ku airport, out of the country. Ekizimbe okiraba kati kikyandise okufuna bakingamba naye have not paid attention. Someone told me that you can see our church kubanga twamala okusereka yaserekebwa byuma tekuli misumaali simbaawo very expensive. Singa twali tuzimba mizigo ejja bulijjo egitali apartment z'ennaku zino singa twakazimba ekyalo kiramba sente zigenze ku church mizigo nga mutwalo naye Yesu abadde mulungi naye Mukama tumwebaza ate tosobola kitwala for granted kubanga abafuna sente abala bakula mu birala naye bwobanga wazimbira Mukama okukuba kuyitibwa. So nagamba nti ogenda kuba ne healing ministry. Nejjuka nti oli 12 years. And I think for me that is really very, very important. Ekyo kyanyamba nnyo abantu okwogera okukkiririza mu buweereza. Even Jesus said they will not believe unless they see miracles. Nga n'abasiraamu bajja ne mbasabira ne bawona. Abagumba ne bazaala eyo yonna osanga obwana bayita Irene Manjeri nakati. Kubanga mba nsabidde maama nga tazaala bwe kabeera kawala n'akatuuma Irene Manjeri. Bw'azaala balongo muwala amutuuma Irene Manjeri. Nkola crusades. Crusades zaffe z'up country nakati. When nagendera mu America ku luno ndyoka nkomewo nakola crusade nempita bagenyi abazungu bambi mikwano gyaffe abasumba okuva Texas. Crusade zaffe Musumba Kasibante need to be more organized to move with these videos. Otunuulira obungi bw'abantu mu kisaawe twali mu kitundu bakiyita Nawaikoke Kaliro district, not far from Iganga district.
obungi bw'abantu, in fact police yatwazika playground gye twakozesa police ground, abantu n'Abamerika ne baddayo nga bagamba we want to work with you every time we come to Uganda because of the favor that brings in all these people. Yeah. And you can't take that for granted. Kubanga omuntu okunganya abantu ne bajja abantu bakuwuliriza ekyo no si kyangu. People don't know the power behind that. Exactly. So the healings began as early as when you're 12 years old. When I was 12 years old, nsabira abantu ne bawona, nsabira abalema ngani. Nagezaako okuddayo ku ssomero nsomi, nenga ne ku ssomero abantu bannumbayo mu primary school, Bugiri primary school. Era kye nakola essomero eryo nga nkomyewo Uganda okuva e Bulaaya. Nga litandise okutonya nagula amabaati nziremu ne tuddamu liserekebwe ne balisereka kubanga we nasomera naye nga abantu olwansoma nga mawulire ne bajjeeka nga siriiyo nga bagamba kasomerawo akaana ako nga bajja ku ssomero nga mbeera mu kusabira abantu ndi ku ssomero nga the school is can't concentrate kwegamba favor neetandikirawo n'abasomesa ne banjagala. Wow. Kusabira abantu nga bawona bagumba bazaala omuntu azze n'eriiso teriraba ne litandika okulaba nakati era bebeera ku Pride Theatre. Bw'ojja ku Pride Theatre osanga emigo gy'abalema munda mu church egy'abantu abajja ne bawona Mukama basumulula. Wasn't that very strange for you as a 12-year-old nga tolabangako omuntu ena akutraininga mu healing ministry naye nga gwe wajja ne confidence ng'ovudde maaso ga Yesu? Yes, like Catherine Kuhlman, I was trained by the Holy Spirit. The Lord trained me in an amazing way. Naye nafunira abantu abanyambanga to focus. Eventually. For example, sobola kwerabira Muzeeyi Kayuwa, sobola kwerabira omugenzi mukulu wa musumba gw'ensisamu ekitiibwa omusumba Robert Kayanja, omugenzi Archbishop David Makumbi, yafiira mu America n'aziikibwa mu America era omwaka guno, I think the beginning of this year, nagenda we bamuziika ne ntwalawo ekimuli e Boston, mu Lowo Boston, kubanga be bajjanga ne bandeetanga e Kampala nti akaana akagenda mugulu. Kati oyo Archbishop David Makumbi ye musumba w'abalokole ne mukyala we Bishop Esther Makumbi yali yakabuulira ku kyaki yaffe ku Pride Theatre, kati yaddayo mu America yajja ne mukyaza nga ye yasooka Archbishop David Makumbi okukola lunch hour y'abalokole yasooka ng'eri awo awalinga Pioneer Mall ku kizimbe ekiriko London Chambers. Kati bwe bandeetanga awo nga basumba bonna abalokole ba Muzeeyi Wilson Balinda abo bonna nga babeera bakwaya Calvary Cross e Namirembe, waliwo omusumba mugenzi Mukama yamuyita Pastor Ledde Machindye. I remember so many people. So kati ate musumba Kalooli ono alina ekintu kyayogeranga nga akiddiŋŋana nga bw'ajja waffe mu kyalo era awo nagendere bweru ng'atera ogamba naye woolabira nti akaana kano Katonda yakayita kyekintu kino okuyimirira ekya Katonda sitaani ne bw'akirwanyisa kiyimirira. Kyokyo kye mujjukirako buli lwe mujjukira. Era mutabani we bamuyita Dr. Mike Kingsley, ali mu Dallas, Texas, alina TV bagiyita Trumpet World TV. Kati ampitayo nenjiberako nga ndi mu Texas. Kati ekyo kye mujjukiza ne mugamba your dad, what I remember about your dad, he would tell me, oba he would tell people around us nti womanyire ekintu Katonda kye yayita oba kye yatandika sitaani ne bwalwana kiyimirira. So mwanyinaze Pastor Kasibante Charles, Mukama yampa n'ekirala kye bayita confidence. Kizibu nnyo okuzija ku mulamwa. You know, you can burn all my cars, I will walk and still preach the gospel. Very, very confident. Kati olwo oli maaso ga Yesu, bali abawandiika bali bamalayika? Kakati abo saalaba biwawaatiro ku byo, but they look just like angels. Ate nga bonna bali mu byero, ate nga teboogera nange naye nga buli Yesu kyayogera nga bakiwandiika. Ekirala nalaba omuntu gwe saasobola ku describing nga muwanvu takoma. Kati abamawulire bwe baagambiranga nti omwana oyo yalaba Katonda nga mulabako bigere byokka ng'ate ayimiridde mu nkuyanja y'abantu bangi nnyo naye nga takoma. Kati ekyo abamawulire kye baayogeranga nti akaana ako akaana ke bugiri ako kaalaba Katonda. Kati Yesu yakweyanjulira, how did you know that he was Jesus? He told me he's Jesus. He said, I've called you here, I'm sending you to nations to preach the gospel, and I'm anointing you. Esha yakwata ku lulimi lwange. Era n'akoma ne mu kirooto n'akwata ku lulimi lwange natandika nti okwogera Oluzungu. Abamawulire ne bajja bansindikira awamawulire nga mulimu n'aboluzungu nga he's a northerner, a Ugandan northerner. Kati nga he's interviewing me in English. When I opened my mouth after Jesus touching my tongue, I spoke back to him in English.
Testimony, a lot of people talking about it, you know, how God gave them a language in the spirit. Yes, sir. Yes, sir. Accent when I went to the US, of course, automatically. Abana bange bobogera Isaiah abalongo ko badda bw'abayogera ng'omusibidde mu room awo amala kufuluma n'olyokokkiriza nti muddugavu yayogera. He speaks just like a white man, and even the twins. So definitely okusinzira w'obeera you atenze bwe nabeera Uganda mu America sabeera nyumba Africa sabeera nyumba na Uganda nabeera nyumba zungu. So oluzungu waluyigira awo. So mukama nanyamba bw'atyo essebo. Glory be to God. So one or two things ekirala yakugamba, is there any other thing he told you apart from the healing ministry? I'm anointing you to go and preach the gospel. Irene Manjeri, that's what he told me. I'm also anointing you to heal the sick. That was it. So buli wembeera wonna I pray for people. Era n'abantu bennyini baŋŋamba nti musumba togenda nga tosabidde ku bantu wakirisabirayo omu ekyo kyokikola era kyekimpa amaanyi okusigala nga nkola crusades ezo abantu bajja bamanyi nti bagenda kuwona era bawona. We have so many cases we can no longer send how many abantu abawonye HIV AIDS with medical proof, because the Bible says in the book of Matthew chapter 19 and verse 26, with God all things are possible. Yeah. Yes. Amazing. This is very supernatural. Omanya abantu abasinga ennaku zino baguddemu ate nga balokole naye tebakyaga bintu bya supernatural babitya kasabalaba anything supernatural. They watch with a lot of anxiety. They're like oyo. But era ekyo yongera okyogereko musumba kati ffe twakulira mu njiri ya butukuvu nga tubuulira butukuvu naye obutukuvu ennaku zino buli resented. Kyogereko ekyo musumba baagala bagambe nti come the way you are. Come, okikwata otya musumba ate nange nfusinga kwa interview. It's okay to come as they are. Yes, but don't you think we should continue to tell them exactly that without holiness nobody shall see God? Because God is holy. Yes, sir. Yes. And I think the message God is holy. Yes. Yes. And the message must be put out there. Yes. Most definitely. In addition, the supernatural. Abantu tebakkiriza mu byamagero, abantu balowooza nti ebintu byakuyiiya naye kati gwe first hand tolina nasala gye wasaba ng'oli ebugiri nti Yesu nkyalira. The power of chosenness. Laba Yesu wajja n'akulonda n'akuyigiza n'oluzungu. My God. Kakati tugenda kubanga tu breaking am katono tuli ku TV oli ku Destiny Matters bwe tukomawo Pastor Irene Manjeri ajja kubanga atubuulira obulamu bwe butambudde over this 40 years of ministry. Stay tuned for more when we come back. Enjoy Destiny Matters English edition every Thursday at 10 a.m. Net Destiny Matters Yoruganda kusawa satwezechiro and a repeat on Tuesday 2 p.m. here on Rest TV. Catch us also on our YouTube handle Destiny Matters and on our other social media platforms. Hello everyone, my name is Pastor Solomon Rogers Elkanah, the youth pastor here at House of Inspiration. Well, it is this time of the year and it's here again. The Destiny Matters Youth Camp is loading, everybody, all the youth. This is the time where we get excited. It's here again. And this time around, we are at the J Seasons Resort, Garuga. And the theme for this year is My Destiny, My Drive. Register right now with only 135,000 shillings. We have amazing speakers. We have campfire. We have aerobics. We have games. We have inspirational sessions. We have a lot packed for you. So all the youths out there from ages 12 to 30, register right now and be a part of this life-changing experience in Jesus' mighty name. Remember, Christ is a formula. This is Destiny Matters. Every man is born for a particular purpose, and it's God's pleasure to help you become it. Welcome to Destiny Matters. And now, your host, author, pastor, and speaker, Charles Kasivante.
All right, everybody, welcome back to Destiny Matters. You are live on Rest TV and here from House of Inspiration. Whenever we're live telecasts, you can always join us and God will bless you mightily. Now, if you're watching by YouTube, I ask you to kindly subscribe on the channel and hit the notification button, like the page and comment, engage and be part of it. We love you and we believe in God that you're going to be blessed beyond measure in Jesus' mighty name. Already by the words that she's spoken. She's an author. She's also a pastor, lead pastor, and she travels the nations of the world. Praise the living God. The senior pastor of Bethel Healing Ministries. Once again, we are glad that we're here with Pastor Irene Manjedi. Yeah. Working amidst opposition. Working amidst opposition. Kekamuku katabo botabo bwe yawandika nti tugenda kukulakulana wakati mu kuwakanyizibwa. Definitely obulamu bwa Pastor Irene tebubadde without opposition, without contentions. A lot of you being in the news even for wrong reasons sometimes, but we will talk about that at some point. Naye kusawa zino madde njagala twogereko ku experiences z'ebyamagero. Do you have some notable miracles whether recent or even when you're 12 years? Yes. And also, Sandy, I got a point here, oppositions are going to be part of it. I'm not talking about politics, I'm talking about ministry. Yeah. So it's going to be part of it. Joyce Meyer, and she's one of my favorite book writers because I read her books. When the Lord calls you to the ministry, the devil is not going to lay out a red carpet for you just because you are anointed. Daudi yafukibwako amafuta ate Saulo n'amubeera bubi n'asigala ng'aliira ku nsiko, but you are still anointed. Nti Katonda kubanga akuyise stand agenda kutera carpet ya myufu ojengo otambula. He wants you to give up. Yes. So he will frustrate you. He will do whatever it takes. Yes. And your program is called Destiny Matters, right? That's right. So you know he's fighting the destiny. Yes. Ate waliwo n'abafudde premature death nga tebatuukiriza kuyitibwa. Yeah. Nga tebatuukiriza kuyitibwa. Talina kufa naye na. Yes, you have a very good name for your ministry, Destiny Matters. So many destinies are destroyed immaturely. Especially bw'obeera batabikulirwa ky'oli. They look at you as an illiterate, or they despise your culture or your tribe, or they think you are just a woman. By the way, that is another big challenge. And I don't know how other women handle that. In our African culture, tortures a woman leader. You are still considered the bad one. You're supposed to be humble. But as a leader, yes, of course, you have to be humble. And how have you been able to handle that as a woman? And yet you carry a strong demeanor. You are a powerful woman. It's very challenging. Kubanga Katonda yantonda mu America bachita strong-willed. My daughter is very strong-willed. Because abali strong-willed, you can easily be misunderstood for being proud, authoritative. Men don't like authoritative women. It doesn't matter how many kilos of makeup you have on your face, but also you can be misunderstood. Kubanga siba abayakula akimanyi. Buli bw'ojjayo amaanyi go ng'omukazi. Musajja takitegeera nalera Omuganda. Abakazi katolaba eddoboozi bwe ligejja ne libanga lya musajja olw'okusaba ennyo. Nze nina amayumba naye nsula ku cement ku gundi ku floor nga nsaba oba ku tiles. Okay, kati eddoboozi lyakyuka. Kati oba oyogeranga musajja, but inside me bw'oba neetegereza ng'ontegedde. There is a very easy to handle person. But you can also suffer ng'omuntu tatekinze time kulaba muntu mulungi oyo akulimu okutegeera. And even in ministry, it's a challenge, and I'm very sure that in your leadership wenamu abasajja era ekyo nkirabye nnyo bambi ate bambi ne mbasasira ng'olaba bantu balungi ate sitera kwagala kukolagana katugambe ba associate pastors nga bali single. I don't sigambye chibi, but I rather work with married associate pastors or assistant pastors. Naye ng'era olaba bambi
olw'okuba nti ndi mukazi waliwo olwolabira ddala kubanga nina ne prophetic gift ng'olaba strugglinga nakyo ate ffe twabonaabona nnyo abakazi ng'era bw'ogambe nti ffe bamaama mu njiri ffe abaasooka okubeera abakazi mu njiri bambi we suffered a lot ekintu ekyo kikyaliwo era olaba nibo bw'okulembera nga wadde bambi agezaako kukyacceptinga but still alaba mukazi kati ye Mukama kyakola akuyiwako amafuta siriimu oyo gwazze naye nga gwaliko amafuta agakola gati ayagala tayagala alina okurespectinga because you have the anointing to take away their problem. Omuntu yajja mu kyaki wasula abuuka myala asula mu ruumu emu n'olagula n'ogamba in the name of Jesus I'm standing here for the glory of Jesus Christ. Mugenda kuzimba mayumba gundi situka brother gundi situka sikyala maka gamwe naye ova mu bupangisa agenda okulaba Mukama muwadde ssente aguze ettaka azimbye ennyumba kati awo najjukira tinamala kujja musabira mu kyaki ene kulemberwa omukazi never to rude, you can be misunderstood because of the struggle in the culture. Naye ndowooza kati bintu bigenda bikyukakyukamu okusinga ndowooza over the years ndowooza myaka gyammwe eyo okutandika byali bizibu naye kati bigenze bikyukamu naye kati is different. Kyova olaba mpanya ekitiibwa abakyala abasituse simanyi lwaki oba nakyo tukyogera oba tukireke lwaki abantu balowooza nti only me which is okay. Only me, there are other women who are doing a great work. What do you think? Abakazi bangi abasituse era ekyo kinsanyusa nti kisuka just kunze ne musumana mutebi mwagala nnyo we talk on WhatsApp kati ali Mityana mu crusade we talk we communicate on WhatsApp tufaanagana mnate nze simulabo afaanana nze mufaanagana mwe nange namugamba dda nti mufaanagana nembuulira namugambako kati neyembulya naye tuleetera obuzibu kubanga tubanga ababogola fire kati awo emizimu egimu taata bw'otobogola tegikola ki kakati Yesu agenze ku ntaana ya Lazaro omusajja amaze ennaku nnya afudde bagamba takyatuukikako ddala yasaba please thank you, Lord if you may thank you Lord ng'Abamerika oluusi basaba nze mbeewunya n'engeri gye bakulaakulanamu in the name of Jesus thank you Lord we just thank you. We thank you for the crusade coming up in Toronto. Mwatu nagenda nakola crusade na ye mizimu gye Uganda bw'otokambwa emyoyo gya Africa bw'otomyusa maaso Lazaro vayo kolotya nze eddoboozi erisooza nti lyali lya kimpowooze nkyogedde bulungi mu Luganda Lazaro kolotya vayo era n'avaayo Lazaro yandigaaniddeyo kugambye kubanga omusajja ali mu bafu olina omuleekaanira kati nkutegedde so naye ffe abakazi bambi engeri gye tubeera nga twazaalibwa mu kalica eno bambi you can be misunderstood byabuulira bw'ayogera empolampola ali tuba tetutegedde kati bambi ekyo nakyo naye Kampala ngenze mumanyiira 20 years at Pride Theatre oba otegedde Kampala ne Kampala omuwangudde but I believe so? Yes, I believe you and Pastor Namutebi and a few other women you are flag bearers. Nsanyukira nnyo Musuma Namutebi buli lwempulira nti ali mu crusade ate nange nenkola bye twagala ebyo I'm so happy. Era mu inspiring a lot of young women to preach. Amen. Yawana wafa abawala babuulira abakazi b'amaanyi Mukama tumwebaza. Praise the Lord. Are you also encouraging them to preach on the streets? Yes. That's good. They do. N'amaloboozi gasaakaala. Amina. Abasinga. Naye bwe ganaayogeranga eryange erya jjajja temujja kufuna babawasa mukakanemu eryange lyogeranga lya jjajja naye nze ebyokufumbirwa si byendiko awo nawo otujja kgenda okwo oba ate singa nkoze bubi okukyogerako ekyo tulina okinyumyako ekyo tukireke naye kakati nekirala kati nze oba ontwalawa olowooza emyaka egy'okuzaala tegyayitako dda owange companionship ne Dr. Sali asobola okungobayo nanga pastor tabuse mutuwe gwe tolaba myaka gyo naye kakati twabadde ku nsonga nekirabika nkyazaala abakyala bantegedde twabadde ku nsonga y'ebyamagero ebiri notable byema nenyagala onyumizeeko byojjukira obulungi noga this was outstanding. Yes, abagumba okuzaala Nambole Stadium nali ndi Nambole Stadium abakazi ne bajja
nga beenyigiriza okuntuukako nga Dr. Serada n'atera okunteeka ku kituuti kubanga yategekanga Namboole ne mukyala we with an overflow like 100,000 people. It was amazing. Kati abakyala ne bajja ne baga nti Musumba badde batulemesa okutuukako naye tusabire. Kati mba nsituka bwe nti ku kituuti ne mpulira kye baali baŋŋamba bampadde microphone ne mbayita nti mujje muŋŋambe kye muva okuŋŋamba mujje mukyogerere wano Namboole yonna ewulire n'abatulaba ku live TV bawulire kye muva okuŋŋamba. Mugambye eki? Musumba batugamba Mukama kozesa wagenda mu ggulu naye Musumba tuli wano otusabire maama afudde era bwe tuva wano tugenda kubyakujjayo mulambo mu ggwanika naye tukkiriza nti ne mbabuuza nti muvaawa ne baga tukkiriza nti esaala zo kati ne nkyogerera ku microphone nenkyogera ku microphone ng'ensi yonna ewulira nenga nti mu linnya erya Yesu abaana ba Katonda mwenna abantu ba Katonda abalokole n'abatali balokole kuba Namboole buli omu yajjanga muwanike emikono tuyite omukyalo ono Mukama amuddiza obulamu. Pastor Charles Kasibante nengenda maaso okusabira abalema nga batambula baze maaso nga balaba byamagira abantu ne balokoka abantu nga bayaayaana ekisaawe kitabuka baggwa eri nga tobakutte nako munnange nengenda maaso ekyo nekivaako maze obasabira ngenda okulaba bandeetera nooti nga waliwo akavuyaawo abantu abakazi abakyala bagezaako okuyitawo bantuukeeko bawo obujulizi nga bagamba nti essimu evuze nti omulambo babadde bagutuusiza ne mu ggwanika tinaye omukyala n'ayasimula nadde engulu nga nsabye Namboole ekintu ekyo kiri ne mu katabo kange. Ennaku zino Musumba olina kyombuuzizza ekyokubeera ku media kwendi nakuba nti kati nsinga kozesa media ezitali zaffe balokole naye nga mbeerako ku media UBC mbeerako like that naye ne ku UBC abantu ne bakuba ne bawa obujulizi oli n'agamba nti Musumba nakwata ku screen bwe nti ng'asaba nga ndi mulwadde wa kansa njulira kuntwala mu India ngenda okulaba nga nfuna amaanyi nsituka nga ntambula nga ndi ku UBC TV nga mpeereza oba NTV nzibeerako naye nga sometime mbeera ne ku Dream TV lwakuba nagezaako kibalansinga okusobola okubalansinga budget y'okumaliriza okuzimba church naye nga we are still on media. And those we are glad now that you're on Race TV here and on Destiny Matters. Praise the Lord. Yes. And you know, one of the things that's going to be done for those who are on television, you really lift up your faith. Because this was given to her by Jesus. Yes. And there's a track record of healing, even that of resurrecting. Era waliwo n'omusumba yakimbuza ne mutulanga muna Uganda sijja mwogera linnya nga ndi mu America eyo twali mu America naga nti most pastors bamala kusiiba na kusaba ne bafuna amafuta. But your experience is so different. Kakati bwe yakiŋŋamba kye ŋŋamba wow. Ekintu ekyo osobola okwesanga nga ne boolowooza mu church nti balina okukkiriza nga they don't have the faith for it. Yeah. Of course nalina okumunnyonnyola calmly ne mugamba ne Katonda byonna bikola ki bisoboka. Naye of course bwe nadde ne Uganda abampita makyaki ag'enjawulo ne mbulya naga naye maama mu butuufu bwe tutuna history yo ne by'oyitiddemu. Yeah. Sitaani takwalirawo red carpet. Ne by'oyitiddemu. Yeah. Musumba Charles okulinnya ennyonyi si kyekikulu. Anybody can board a plane. I think abamu ekibalemesa visas. Kati fe abalina omukisa nti ogifuna n'otambula wonna bw'oyagala. Naye ne mu nnyonyi sitaani akulumbayo. Ne mu America sitaani akulumbayo. Abaana bagenda ebuwalabu okukola ne babazza nga bafiiriddeyo. Ne babuulira nti simanyi yavudde ku kalina n'agwa oba mamusudde n'afa e Saudi. So it's not about where you're going. Sitaani asigala alwana. Kati mu America aba ayagala obeere eyo ng'oli mu biduula. Gwe n'ogamba no. Mukama obagamba nzira Uganda, I'm on the way to the airport. Let me go serve the Lord. Ne Musa yerekereza ebitibwa by'olubiri mwe yakulira. America ya Musa mwe yakulira. N'agenda kambere n'abantu bera Katonda ngeri yamukozesa Katonda tanswaziza. Kituufu. Yeah. 40 years of ministry now. Yes, sir. Bintu ki ebyo by'ogamba this has been the challenges. Kubanga eri abantu bannyo abakulabirako naye nga tebamanyi Pastor Irene adiringa na biki bakulabira mafuta. What are those challenges that you feel? Did you have moments in your life where you felt shaken, afraid,
fearful. Yeah, I'm a human being. Yes. No, echo sichirozangako nga bwe nkugambye nti ne bw'okwata amafuta n'ekibiri tunoyokya emmotoka zange zonna nga nina kutambuza bigero okuweereza Yesu nja kikola. And that has helped me okumanya era kyekinyambye buli lw'okulembeza Katonda takuswaza. Nsaba abaagala okuweereza Mukama ekyo bakiyige kulembeza Katonda tokulembeza Amerika ne mu Amerika eriyo abaatuukayo nga tebalinga tebaafuna bye baali basuubira. You get the exposure n'otambulako. I travel, I've been to Australia, I've been to Japan, I go to China, Switzerland, I go to Sweden, I preach in Netherlands, London, UK, mbuulira mu Germany, nawalala yonna simanyi Denmark wawa. I've been to Canada, I preach, I go to West African countries and many others in South Africa. Naye era osangayo omunnayuganda agamba nti singa namanya singa seetundako ttaka olw'okuba nfunye visa ye Canada. Jebali. And some succeed kati awo wali omutego. Naye nze I feel like the mistake they make butabuulira bantu bano abalowooza nti wagenda eyo totuyamba nze ndisenga owandeka wano wasulako ewange tonyamba. Naye bwe watuuka mu Amerika tulaba bintu ku Facebook kati omuntu asobola okupostinga ekifaananyi ne make-up mu maaso naye nga n'emmotoka kwayimiridde siye nga we London waali alinya train na bus atagendangayo tasobola kikiriza n'ogamba kale oyo twasoma naye raba batwewulirirako naye nga just yeegumya bwegumya. So what has been those challenges mu buweereza mu bulamu bwo? Saagala bigambo naye Kampala alimu ebigambo bingi abalokole boogera. So it's a challenge nti ate kakati nze bwe mala okuweereza ku Pride Theatre nsabidde abantu mbalabye mu counseling enkoze ntya I enter my car. Kati simanyi oba balowooza beewulirirako kuba ayagala omuntu wano bw'akyawa omuntu ayagala naawe omukyawe. I'm not like that. I don't contribute to I don't play such games. Omusumba alinga muzadde bw'ozaala abaana 8 nga kuliko oweeriisa erimu bonna osigala obaagala nga ab'amaaso. So even churches are like that. So they want you to get involved in their battles, and that's where it's very challenging. How do you handle gossip around you? The gossip, I don't respond. I don't. Bwe ndaba ng'oli wa lugambo sikwata simu yo. Mba namanya dani kakati nago yagala okwogerako kakati awo sikwata simu yo. Ate era bwe ndaba nkiyinza okuyisa obubi ngikwata bwenti bwe ngikwata ng'okubye ngikwata bwe ramashekoto rabazakate rebosekete rabababashekataya reboseke kati awo gabambi musumba ali mu kusaba kati olugambo looza mbasirwe kutuddeeko kubanga kyoddamu kyakuliriza kyatwala omuntu ajja naga nti musumba Charles Kasiba nti ali bwati mukyala waali bwati kati gwe kyoddamu ate kyaga nti gundi bw'agambye ne gundi agambye olaba ne musumba agambye so saagala ŋŋambo. The economy in Uganda is not easy. You have to teach people how to give, but when you over preach about giving you are misunderstood. Ate nga tulina okola emirimu gya Katonda ekibuga sikyangu nnyo kibeeramu kakati ekirala finally because you're going to speak to us a word what God has put upon your heart. Of course recently walekawo mawulire ebintu bingi zirala nnyo kugendayo naye ndabye nga trend eyo omulaba agikozesa mu bantu ba Katonda because your 40 years of ministry are full of mighty testimonies. Ekyo tebaagala kyonooneke. In fact ekyomukyalo lye yazuukira mu COVID mwannyinaze Pastor Kasibante Charles Katonda yatuyamba ne tufuna loole ya Fuso. Kati for 2 years of COVID nga mpita omukulu bamuyita Paulo Mugobola ng'agivuga. For 2 years of COVID nga tulina Fuso eyo nga tugenda mu byalo Nakaseke, Luweero, Mityana, Jinja, Buyikwe yonna Bugiri gye nzaalibwa n'awalala Kampala n'emiriraano nga ngula ensawo z'akawunga mu Kisenyi n'enziju zaako enkota z'amatooke ensawo z'ebijanjaalo emiti gya boxi z'emiti za sabbuuni sukaali nengenda nga ngabira abantu. When I did that because I was giving kyakwata ku bantu e Bulaaya okubeera nga bansindikira ssente
ng'abantu bansindikira nnyo ssente bwe ziba ziweddewo zino zeetaaga. So but yeah, ekyo nakyo nema nga nsomesa abantu babuuza, how have you succeeded? Yeah. You don't have to fly abroad to succeed. Wano mu Africa waliwo omukisa. But you need to get the grace from God okubeera mu bantu nga bakibikkulirwa. If everybody you're pastoring wants to board a plane, you are going to have a very miserable church. Kubanga baba bakyakula mukko bati katate n'ofuna bali abagenda okusaba eza rent babagoba mayumba. So you repeat. So our people need to be taught. Tetubagana kulinnya nnyonyi. But traveling doesn't mean you are going to necessarily succeed. Ogenda okudda ng'olemedde Bulaaya nga bwe waleka wano mu mizigo bazimbye amasomero. Si bwe kiri bazimbye za apartments. Kituufu. Ate ndowooza ne trend egenda ekyuka. Kuba olabika ne Bulaaya bakalubizaayo. The cost of living is very expensive there. Kati uyo Trump atuwa emyezi 3 okubeera mu America, visa zagaba. So that means it is easier to actually stay in your country now. And do whatever we can do. Yeah, exactly. So I really believe in that new message. Tuzimbe waffe waveemu tukole by'amaanyi. But you also have to understand nti abantu baffe baagala nnyo ennyonyi. So banyonyola no baga kiri gy'oli. Visa ey'emyezi 3 ekutundisa etya ettaka kubanga tiketi ekyabuzi. Obuzaako omwezi ogwo olina okgenda ke Bulaaya. Tiketi ekyakoze etya? Musama ticket ku KLM katugambo ba sandyogere na airline name. Naye Musama tickets are very expensive. Okay? So between 8 and 10 million otunze poloti kubanga visa ekola ki? Gy'olaga ogendedde ku visitors visa. Togenda kola. You are not going to work. Abagenda okusuza tonabeetegeeza abantu ebweru batuuke bweru bakyuka. Akusuza wiiki emu n'atandika okubuuza what is your next plan? Ogendayo ndowooza ogenda obiraba. What is your next kiki? Nedda lw'otuuka kubuuza mpozi oddayo ddi. Kaakati otyo ate nga tozze na pocket money watunze ettaka ogule tiketi endala wazireseewo okuyamba ku baana basigale n'ekyokulya ate gy'ogenze togenze kukola. Omulala asobola okuŋŋa nti I'm a pastor. What if you get the accent yaffe yokka wano eziyiza enzigi z'e Bulaaya? Musumba nze ni mubuulizi wanjiri bwe natuuka eyo nga bampanga mbuulira doors opening is also not very easy. Ani akumanyi everybody is not a Benny Hinn. I know. Kakati awo tukoze tutya. Ani akumanyi naye amatalinga. Ani akututte. Naye anyway, I think all in all nti nno naffe naga amawanga getwegomba bazimba mazimbe. Are you blessed to be here tonight? Many female ministers here, I think you've been inspired. Mukama abalaze image, this is your reflection. Nawe bisoboka. Ate story y'omusumba teyatandikira mu Kampala, teyatandikira mu Golofa, naye leero Katonda amuwadde ebibuga n'amawanga, twebaza Katonda. Testimony y'amaanyi nnyo. Olwaliro agenda kubanga aweerezaako abali online mu dakiika zinaabera 2 oba 3 abasabireko. Mukama n'atuwa omukisa. Tuli basanyufu nnyo ffe ku House of Inspiration okuba nti Katonda amusuddeko wano n'ayitirako wano mu nnyera Yesu. Musumba tweyanza nnyo kaddeko ebirala tumanyi nti Mukama ajja kutwongeramu olulala ate otuweeye ku birala naye twesiimye nnyo n'emyaka Mukama gyakuwadde era gyagenda okwongera. What is that is on your heart now for the nation? Owulira ki mutima gw'Omukama agamba ki? Yes, we need to pray for the nation. The Bible says that the people that are called by the name of the Lord, if they humble themselves and pray, the Lord shall hear and heal their land. This nation has been through a lot of challenges. I think there's nothing wrong with encouraging young people recognizing omuntu yatuleetera freedom of worship. Kubanga bapasite dabatibwanga tulina lumu street oyo yali Bishop Mulamba nga Amini yali agala buli omu abeere musiraamu. So even though I'm not a politician and I'm not here to campaign, but I'm asking that as we praying abalokole Katonda ajja kuba sirooza ne Katonda aba ayagala ate wajjewo leadership erwanyisa omubiri gwa Kristo. Mukama abadde atuwadde ekisa nga amakanisa ag'abalokole gali buli wamu, buli wootunula e Kampala. Friday buli wamu wabeerawo overnight. It's people's choice. People have the choice
nenze mbadde ngamba nti omuntu eyatuwa freedom of worship, there's nothing wrong with that. Let's let God lead him to lead Uganda, especially for the sake of revival. Kubanga ekanisa bwenyeenya bweti netubanga tetuchakkirizibwa kubeera ne freedom of worship. I'm sure wetuyinza okwejjusiza netugamba nti ate saala ze zituyamba. Oyinza okuba osabira visa neegaana naye bw'ositula eddoboozi n'ogenda mu night prayer n'osaba ogenda okulaba Mukama akoze ekyamagero ofunye visa. So abampulidde ku by'ogenda ebweru temunfuna bubi, there's nothing wrong with it, but have a plan. Kubanga bangi batuukayo ate beyaleka eno ne bamuyitako. By the way, saagala kwerabira nakiri ekyomukyala eyazuukira nga tusabye essaala Namboole. Mba ndi Luweero nga ngaba akawunga n'emmere n'ebirala mu COVID, nayimiriza emmotoka ew'obulenzi okunywa amafuta neeroole. Abantu b'e Luweero ne banzijukira. Nakola crusade ew'obulenzi ne bajja nga baddukira ku mmotoka kuba nafuluma ebweru so that I can stretch my legs or I can relax. Ne bagamba, Pastor Rulimagiro, mukazi gwe tulaba ku TV kati we mwagira ne family y'aba baga nti otujjukira be baffe, nze muwala w'omukyala gwe wasabira ng'afudde n'azuukira. Kyekinjogezesa kyekindeetedde okwogera ku ky'okugaba emmere kubanga obujulizi obwo nabusanga ne Luweero. So let's pray for Uganda. Biseera bya kulonda. Let's pray for the safety of Ugandans. Oba balokole basi balokole tubasabire. Waliwo abantu nga si balokole kati naye ng'ate be bannabbi b'enkya bagenda kulokoka era Katonda agenda bakozesa. Era tugenda kubeetaaga. Some of us who are in the studio here and you have relatives who are non-born agains, tobanyiigira. Katonda agenda kubakwatako bakyusibwe. Babeere ba pastor, babeere ba evangelists, babeere ba apostles, babuulire enjiri. Naye tusabire eggwanga ate abasumba twagalene. Let's recognize other people's success. Yeah. If I come here nesanga nga omusumba Charles Kasibante mwanyinaze aguze limousine, sina kunyiga. Let me recognize, I need to recognize your success so that I can tap ekyo kyolina. Yeah. Ekyo kikyali buzibu bw'amaanyi. Nga ate bano abatulabirako nga bo bakola mu Katonda, they are watching us. Kati nabo ne babeera eno mu church nga basika emiguwa lwaki okuta akazindaalo kange ate nga nze nakusooka mu church. There's nothing wrong with recognizing other people's success. Tekitegeeza nti ogenda kulemwa. Tosobola kusanga muzungu nga ayagala kuwa muzungu muno obutwa olw'okuba yavuga Toyota, yavuga BMW oba Lexus. Amubuuza, you must be hardworking to own a BMW, the new model. How do you do it? N'amugamba, I picked up a second job. Kati gwogenda mu America okimanyi nti emmotoka za America osasulako mpola mpola. Oba oli doctor, oba okola mu restaurant, oba ovuga taxi cab, oba teacher mu ssomero, osasulako mpola mpola. Kakati yeyeku lwaki abawala namonye kutunduza omutima. Ate na wane Uganda byajja ebintu byakusasulako mpola mpola si bwe kiri. Ate ntera okulaba mu njiri ng'ogenze muri muzini eyo ndowooza abamu si basanyufu. Well, ate kati yakaddiwa naye ndowooza nina okuyingizaawo empya. I've been thinking about it. Yeah. Ate n'ekirala musumba, tokkirizanga bantu batakwagaliza to make you drop your vision and your confidence. Kubanga okubasanyusa tekugenda kukyusa ndowooza yaabwe. Kanjogere na kino. Omuntu eyakwegezaamu okuwa obutwa ne bw'omusonyiwanga toddayo kulya mmere ye. Kubanga okumusonyiwa tekutegeeza nti okyusiza omutima gw'omubi. Ajja kutandikira we yakoma. N'omuntu atayagala otukuka. N'omuntu ataliyo n'abaalokoka naye nga Bayuda Isakalioti. Abo nabo wali abantu abamu ng'emitima omuntu okweyita omulokole kirala taata n'okukyusibwa kirala. Mulokole munne asobola okuvuruga ate atali mulokole n'atakuvuruga oba banyigidde. Kasigamye tetubuulira bantu kulokoka naye abalokole tweddeko. So ebintu ebyo ate abantu b'ensi babiraba in our churches. Okay? Omuntu eyakwegezaamu okuwa obutwa ne bw'omusonyiwanga toddayo kulya mmere ye kubanga okumusonyiwa tekutegeeza nti okyusiza endowooza ye gy'oli. N'ekirala singa olyaga nti ye lwaki mweru nnyo banange era akwata mu kizigo kikwatirako obwo. Yesu bw'aba nsobozesa n'engula ekizigo kaakati ofa ki? Okiraba? Ne bamala emirembe ku bakyala basumba
bavenga eri nga abawala ba church banyirira okubasinga mukazi wattu abeere ku bunkenke naye bw'ova eri ng'omyansa nabo babulako bakutandikira okukumanyira kati n'ekirala okusanyusa omuntu temugula bizigo nedda batabyagala mubireke okusanyusa omuntu ng'ate goli miserable tikati kantambulire ku boda kubanga tayagala benzi abantu b'ensi eno bazibu nnyo ate y'omu yaga nti byamulema yagwamu omulabako kati yenna yagwamu yali yeepanka naye maama kaakati omugezi mukama bw'aga nti nkuyimusizza Dawudi nkuyingiza olubiri ate okola ki wabweru w'olubiri sigala mu lubiri paka lw'olikaddiwa paka lwali kuyita ebyo ebigambo bitukuvu. All right, we have to come to the end of this telecast. Have you enjoyed Pastor Irene Manjeri, everybody? We can't go any further. Thank you. We're going to say bye to our TV audience. Then we'll take a minute. Thank you for watching Destiny Matters. Until